era buli omu ng'alina emboozi naye si bwe kiri. Oyo omuntu abanga mukwano gwa buli muntu yalina okuba yoyo omuntu omutuufu. Anti kati bonna bakunganidde wali bonna namanga kitalo omuntu ali wali tasobola kubayina ekigambo kyagamba mukama wange olina obubaka bweyagala mpeeza y'abantu kyokugerako eri abantu. Tuli wano amanya bampita Joshi. Bwogenda ku straight ku YouTube zabayo Joshi. Bwogenda ko ng'osubscribe, don't forget. Naye twafiiriddwa muganda waffe Kakole. Tubadde tubeera naye wano Makindye. Yaliko manager wa Munuzi. Tukole business mu Makindye omwo kati tubadde tukiyingira nya tufuddeko. Kitalo nnyo naye Yesu lyekkubo temwerabira. Lyekkubo eritutwalayo ate era ge mazima bwe kiba kigambo ge mazima. Era bwe bulamu bw'oba naye obeera mulamu ebisinga ku ebyo Mukama abankumira ampapera omukisa. Kyeyinza okwogerako nali nga ikyaliwo atandaba kutuuka bosi kyali manager najja nga balaye nonezi tubeerawo awo nangamba Emma biyaweddewo nali vuga makatu nangamba Emma ngende koleki nekubia wanateka mafuta gammeka nemugamba nakaba Luganda tugembe tukokoleki kwa nebyokunywa kuziraga byakunywa tunagenda nebyokunywa segera nakoma nagamba Emma manyi kanteka mafuta kwezi nemugamba baba tewali bizibu naye mafuta gabaddemu egali bali twafuka ba Luganda tukabakoze business lockdown era tugendayo tubeerawo ngatwaniriza atandika mpola nga saaga tolumuluma basooka gana bamulongoosa atumanyi byakusaaga kati ogwokubiri ganda kugenza omulabe mulago nga ebenda biriwa bwebulaga kaba amaziga atuuka ku muganda Kakole kaba amaziga kamaisi oyo nali manyi kitegeera kyanzigwako naye Katonda yasinga okumanya alamuza ekisa